Mwasuze mutya musiibye mutya ndi wano ne banneeko omukulu wa banneeko gurupu yamwe si yabanneekolera jani eri wajogamba omuli Shalom boys dormitory boys dormitory Shalom yangamba yeetunda mukozi wa mu kibuga mu town ayagala nnyo okwogera ebintu ebimu trending sa naye teyeetunda Shalom akera mu kibuga kuyiriba ayina edduuka ayina nze gonna n'amalwaliro ngamanyi kati yabajja Shalom musajja mufumbo ne mulaba nako ng'akulopera omukazi eyamukozesa ekisaasi n'amugamba tusigale ku ssimu gwe kennyini n'omugamba mugenda kugenda mu kkooti abifumba kati waliwo ebintu bye bayita content Shalom oyo ababuzaabuza musajja wavunaanyizibwa alina mukazi we amwagala okufumba mumanyi ne mukazi we n'omwana kati tabalimba naye okubanga alina omukazi n'omwana tekimuggyako kwetunda teyeetunda limba nza okuba ssente nnyingi ziva mu kwetunda yaŋŋamba nti mwenna akabinja kammwe akaliwa kugambye nabigamba mikuwaini mikuwaini n'awakana nitukubira Shalom n'agamba Miki gwe tufunire bufunizi ka tenti mu kivulu kyo ebisigadde obitulekere ojja kujja tukuwa percentage zekikusesa nno kati era Shalom era akumanya alimba nze sitambula olwawo nnyo kuna wakati b'ekivulu okujjawo nga kya mukwano gwange nnyo kati juzi nafulumyemu ekya Shiba we blood nabadde nina okufuluma n'okuyimba olwawo bayemu abayimbi abatayimbirako bannammwe be babadde bagamba abamu babadde bakuba ennaku zino abayimbi abatayimbirako bannaabo sikulaba ku bivulu by'abantu ng'oyimba bala kuba oli wajjita totala nnyo kwagala live sintonde ezo sintondo abantu bali organized omuntu akola ekivulu ataddeko abantu ku gate basobola okukuswaza nze namukwano gwe lumu gwe baswaza muyimbi w'amaanyi yatuka ku gate bouncer namugamba toli ku listi y'abantu bagenda yimba ngate bw'abazze kulaba bulabi kati nukankusese kisesa ojja ne weetumikiza mbu ojjoyimbireko omuntu nga yaleese ba bouncer okuva embaale tebamanyi bayimbi b'e Kampala n'okigwako kakati awo abayimbi b'e Kampala be bayimbira embaale be bayimbira e Masaka abamu beefula nti tebamanyi bayimbi naddala ba bouncer abo mwine ngeri gye muyisaamu abantu stage manager baba bakambwe bajooga akeyo atukusa Bruno toliko bajooga bamanya kati ebintu ebimu ng'ebyo nze mbyewala Zubeda omuntu aba tampise kuba omuntu wampita manya ndi ku programu ye ndi priority ekitegeera so tuli wano n'omukulu eyakoze boys dormitory Bruno K omuyimbi w'eggwanga aludde tuyiwa obuyimba bwaffe enyimba nga tulina nnyingi tulina akapya ke twatadde bakayita nako abantu junior yakawandiise tamale yampandikira ebbaluwa nanga agiteekemu mu luyimba neŋŋende wa kroni nenkwatagana eriri pazo ne tukola oluyimba baluta nako abantu waliwo n'olulala tugenda okufulumya baluta kibaluma junior yayimbye mu olwo oluyimba kibaluma mulekwa agenda kukola buli kimu script ya musinda gitegeera yonna gyeraga oluyimba lwe bayita kibaluma lujja essaawa yonna ogenda sooka otuwemu akapera ka nakoowa abantu anti junior yampandikira kigambo nagana nakuva ku bantu nakoowa abantu kati nze linkazza mu rege nava ku bantu nakoowa abantu abantu nga tebesigwa nava ku bantu nakoowa abantu abantu nga tebesigwa nagamba abantu balina ensaalwa abantu tebaagaliza bamwanadamu bajjula obukyayi oyo akola ekirungi bambi abanyiiza byonna mulekwa yabituwandika natugamba mubajjonkere nagamba nyamba onkolimireko sijja sobola mu bigambo kati era ne vidiyo erinako abantu egenda beeramu abalenzi ba boys dormitory nga tuli Zanzibar mugenda mpozi Zanzibar twalako abatuwerekera abaagala nga ndi ku listi ate ndi ku luseke lwammwe mulina kuba mwakubye bukubi luseke twagala kutereeza ggwanga boys dormitory ndi ne Bruno K y'omu ku bayimbi wano abakuba jita sikyekyo naye ennaku zino ndudde okulaba nga oyimba okuba jita abaana tebakwonoona baliwo bano baliri pazo tuyimba tukola nnyimba nno nnyingi lwakuba ekyali kyanzizaamu ke setback njagalira kigamba abafaani bange namala emyaka ng'ebiri nga siyimba ebyangwako era oyo Kookie abimanyi nagenda nengwa mu bafere waliwo muganda wange yali agenda bweru yali amanejinga bamuyita Tudi ne Ivan ne bankwasa abavubuka abanfera abavubuka twasayininga mbu bagenda kumanaginga banteekemu ssente bankolerayo oluyimba lumwe olwa Daddy Andrew olw'omuwala luyimba ne lukola ssente zaali mpitirivu lwakola almost close to emitwalo olw'omuwala mu lockdown lwakola ne Daddy Andrew
lwakola close to $2,000 because lulina streams million nga 3 kati waliwo ali yagenda okuwakana katabimanyi ebya online birekere ba Kookie oba wakana ennyimba zikola ezo sente Spotify biki bireke ba Kookie ababimanyi bajja bibanyonnyola kati ojja kuddeeyo yimirire eri totegera kati $2,000 kijja kitya kisoboka sente zikolebwa Zubeda because nze oluyimba lwange lwakuba mu nsi ezi streaming music mu Europe France, Germany, Belgium ng'ate abantu abaluwulira like they are huge in numbers so kikolera sente naye kyanuma nti kweje $2,200 bampaako $2,200 Uganda ekisoboka ate nkulimbye byonna bano babimanyi nga bayimiridde batya nga bazikuwa yazinsindikana ku ssimu paka nakati zikyaliko ku ssimu ezo sente ndi nagamba abaana bange buli era balikola ne Seith ndi balaga nti waliwo omusajja yampa $2,200 Uganda nga nkoze $2,200 nazitekako ku ssimu tezivaako kati wamugamba ki ng'ozirabye nti owaayo weerabidde saamugamba ekyo namugamba ne beebuzaabuza ne beekaza kwe kwagala mpaatinga ways nabo njawukane kati mu kwagala opaatinga ways nabo nimbaga contract sigenda girenewing ne bankolako ekibbuli kitya ne baloopa YouTube gundi yange ne basitandika strikinga video zange ne bastrikinga channel yange neebula kati Zubeda omanyi omugaso gwa YouTube channel ate tekuzika YouTube emenya otunamu nali mu depression enzibu Zubeda by the nga abantu basobola kitegera nenzigulawo ne ka YouTube akapenako n'akoocha strike bannange jena ina nemesa okuyimba nensooka nkwesonyiwa nenga kati kanonye engeri gye surviving yali ayagala kulaba ng'ogweri ofa ninji y'amagezi paka binakwatagana na era bannaye simanyi Eddie Kenzo oyo musajja mulungi nnyo kubanga nze balooya bawoza omusango gwange ogwo Kenzo yabanfunira ne maama waffe wa federation mami Esther era nze ndi tiimu Kenzo w'omukwatirako nkuyuzaayuza oyingirirawo omuntu yenna akubeererawo omusajja oyo yambeererawo nagenda nembulira Kenzo ekizibu kyange omusajja nemeseza okuyimba kangende nkuba ekyeyo nfuuke kaddaamu baki nkole kye mulekere essanyu Kenzo nga tekisoboka anfunira balooya balungi kuba omu ku bavubuka bawoza omusango gwange alina masters degree yagijja mu Harvard so olaba abantu abampolereza kooti nempa injunction nemugaana okwata ku music wange musango gukyagenda mu maaso kooti yangamba weyongereyo ng'oyimba nga takwata ku music wo awo nenkwatagera n'abavubuka omulala baali bamuyita Nisi ne twapiiringa eri YouTube neza channel yange so eyo yona process yali ya 2 years ogitereeza so omuntu ayinza obeera nagayo nga tayimba nyimbe music muteekewa siina YouTube channel nakolakawo video zaali 5 nafuna omugagga wange anteekamu sente nenkola video 5 nenfunayo video 5 zange nenzikola zonna nga bwazijjayo buli gye ntekayo jajjayo nibisoka bintama n'omuntu era ntekamu sente naga ng'alaba totambula buli kaseera oba yalowooza oliko na bisiraani si kyekyo anya abagagga takuteekamu sente ze nga taziraba just yalabanga it's dragging like muteekayo music ne bamugjayo tukola losses n'agamba no let's first relax kati balooya we bamugamba wano bwa teyaswalamu ani oyo yali atutawaanya abo baswala olwera bebamufeera aswala tebaswala naye at the end nga bwe nabagamba fe ab'enkima tetuzikiza bw'ojjonkera omuntu w'enkima manya olutalo ogenda ddumaliriza kazzeemu ab'enkima kakutteko ku muziro waneguddeko olutalo ku muntu w'enkima n'akulekera mpozi ng'ow'enkima omussi naye waabanga mulamu olutalo teruggwa terusobola kuggwa so nabalemezaamu nennemezaamu paka nga channel yange bagizizaayo naye batambula atya bagenda ogizza bakuwadde ni waffe entambula sijagala naye kali ng'omanyi channel weba bagistrikinga ebaako sente zijja ntono ne views ziba ntono nnyo kwegamba nzize njizaawo buzza obulumi obwo naye era bafaani bange balina okungumiikiriza ate mbaagadde nti tebanvangamu oba ennyimba weeziri oba teziriwo erinnya Bruno ke tebalivangako balibeerako kati ne ku channel mudde eyo bannange ekirungi channel yaffe weeri n'akayimba gye kalina wagaya kayimba kanako abantu wakataddeyo dda waliwo nno n'akayimba kange akaseemu okutrendinga baneera good music akayimba kenakola nenaali awo ninaava bakayita aliwa
kayimba ako munaye twakakula awo nga channel olunaku lwe bagijjako lwenakata ninkajjako amaanyi naye abantu bazzemu ne bakapiikinga kali eyo kyekekola ku TikTok era banaye mwebale nnyo bafaani bange kati tuli back in business fully era bafaani bange they should expect a lot of music nako abantu nava ku bantu wakonno okukolima mwakolimye wamu ab'enkima Zubeda gwe tomanyi bantu be bakoze abiyitirivu naye nze sinyenyezeka akwekonako yagwa mayiti enyuma ogiziise banga balota lwakulema naye kansirike sijja ddugala gwe lwolaba sizzeemu ng'omanya eyo mayiti ngiziise mulimu ezimu nga tetujja zirwana n'ogamba bannange omulambo gunyuma oguziise n'oguziika naye kakati twagala kuleeta mu base dormitory senga waffe nga gwatwadvisinga nga ate nze metroni naye kyebagamba kyemukola kuba metroni ogenda n'otujjonkera kakati mwenanangayo muli mu dormitory mwenamba manyi naye ate tulinako omuntu ku boys dormitory mwetwala bubi nnyo ani oyo suuna naye ali mu dormitory ate mwagala nnyo oyo mwagala nnyo nze nagamba mweno industry sirinaamu mulabe ekyatukoza dormitory abasajja bali babatwala speed wali ongambye yeyo gundi isima yatulekera ekintu nida wagifuula mu boys dormitory kubanga abasajja bali beetaagayo balooya era abasajja nga gy'oli eyo olina omukazi akujjonkera noonya Kasuku Bruno ke Shalom Junior Franka Tambi mwali mwali naye mulimu ne Suna Ben twamugaseemu bupya Suna Ben ye DJ wa boys dormitory mugenda muyamba mutya Salongo oyo alina olugezi sanaba joininga alina olugezi bagonza tajja joininga boys dormitory epasi awa luzungu nnyo kati gwe oyinza osobola ku luzungu lwe basoma ne Junior alina degree Shalom alina degree Kasuku alina degree bantu bange mbamanyi okuyomba obulungi mu luzungu kijja n'oluzungu lwe ati ajaleeta ebyafaayo ate nga muli mu kuyomba sooka ombuli Zubeda Kasuku yasaze ekigambo yagambye ate Kasuku wesibadde penalty kyeki bingambe bulungi toyitayita mabega njagala omuweeyo yani wadde ni wammwe mu bitiibwa Kasuku yagaa nti Zubeda ali lubuto neŋŋamba tuleeteeza ez'amata muleta obugoye tutandike zikongula nento oba nawe yagala tukola surprise nga vice president waffe Shiba otukange yagaddwa unveiling yagala kukola unveiling mu maaso awo nga tunaatera oyo baby celeb kuba agenda bwaba mulenzi ngenda muyingiza boys dormitory nga wa lunaku yamuleetanga mugundi omanyi nange oluusi waliwo lwentyamu boys dormitory waliwo ne bavaako noga waayi osembereza wano omwana omuto oli serious ekibiina weekiri twagala kiwandiisa lwakuba babbi bangi balina oba bakiwandi omanyi boys dormitory nga bakibbye edda muyinza ogenda sebo nno kiwandiisa nga aliwo yakiwandiisiza ate nga mukazi omanyi abakazi mujjookera ne mukibeeramu nga ye bunanyini waakyo n'avaayo abakazi temwagala kulaba abasajja bali wamu nga basanyuka tukyagala temukyagala Zubeda omanye ebigambo ebibadde ku boys dormitory eyo kakati PDD baby oiro ningamba kati mutujjonkera abantu abooluganda basisinkanye beeyaga ate ennaku zino omwana yatugamba mujjawo omusajja bino bwe twakeberanga amasimu g'ababba baffe ne tunoonya bakazi kati siyita ku linnya lya Bruno ke nsoma ne conversation ekyo olaba ekyo kiyinza oba nga kituufu naye ate kyemulina omumanya abakazi temwagala basajja babuuke kubanga mumanyi bwe tubeera wamu twebuusa ate nze ekyo mbadde nkimanyi ku basajja nti abasajja tayagala mukazi we amuyiteko omusajja tayagala mukazi we kumulaba nga alina gurupu y'abakazi enaamulabula okukulaakulana abasajja tebakyagala basajja bumajja waabo batayagala bakazi kukulaakulana bangi ku maketi nga bw'alaba nga akasente kawezeemu ayagala ogwe
Ngiyo gunga kuba mutima mubi. Nze kubaga mukazi wange wakera era bwoba oyogera mu boys dormitory abasajja bagambe be batandika ekintu kino nze nakisanyukidde nga mugikoze nti boys dormitory etuule mulabe ensobi mwagikolawa ereetedde abakazi obukyayi buno bwonna ku basajja bwe mumala okitegeera bwe muti muyita abakazi tutule ground table tugambe ekimala kimala abakazi obusungu kati bungi n'abasajja obusungu bungi naye namwe njagala mukanye mulekera obuvunza genda yaffe genda yammwe yeddeko mugivunza nnyo bw'aba kalyowa yakumenya omutima tojjonkera genda yaffe yonna akati kyetugezaako okugamba abakyala nti bulunake waakumenya omutima waliyo junior ate ayinza okugubudaabuda ate mulimu abaana abeesibye mu bufumbo batabaagala tukibagamba ne bagamba muffe twakikubeeza awantu otalina piisi omusajja akumazike ate abasajja bano akulaga sayinzi ng'atandise okukukoowa buli weesibwa ku muntu atandise okukukoowa agerakandika ebintu by'obwenzi okusula bweru ekinavaamu ng'akuleetera endwadde atandika okukukubiriza okumanyira abasajja muva mu bbanga onodda ng'ewaka eyali adda ku 2 otandise ku 4 otandise 6 ogenda okulaba afunyeeyo omukazi omulala ati n'otandika okuga omusajja namukola ki omusajja ne bamutuuza famire n'agamba nze nako omukazi waaba ayagala byonna abitwala agende olowooza ki ekisinga okuleeta ebizibu mulimu abasajja bonna ekibazo ewaka mirembe mukazi we gyamuwa gibujja ne gibuziba abasajja baagala emirembe Zubeda generation yaffe eno abakazi abasinga temwagala kuwa abasajja mirembe yampaka mwagala okuddamu abasajja omusajja agamba avudde ku mulimu ng'akoze mama gundi ndeetera ku kye gwe tolina mikono kati omusajja bw'oyogerera bw'otyo enkya bw'anaasikana namanda afukamira anaddewo nagenyinimu abeegobedde abasajja kyembuuza omukazi ono bamuwasa ng'afukamira oba bino byagadde nga waali oyinza oba nga tofukamira nakufukamira naye treat your man right Bruno okakasa waliyo abasajja be batreatinga right naye nga ye kennyini ate tayagala bamutreating right ekyo kituufu gye bali naye ate oyo aba takwagala omanyi abasajja bangu nnyo bakusoma nze simanyi nawaki abakazi beerumya emitwe men are the easiest creatures to read kubanga omusajja batakwagala you not pretend ajja kulagirawo nti takwagala talina budde bwo buli lwomukubira essimu ng'akuggyeko omusajja akwagala Zubeda mwogera ku ssimu nagaa mukwano ndi bize nembuli akabozi kalungi kale tukatwongere eddakiika emu ne munyulaga kale nja kukubira edda nkunoonye aba igo kulaba yoyo omusajja akwagala naye gwe January to December gwe yeepika ku musajja gwakuba kimanyi takwagala gwamuweereza ssente n'ateebaza mwayiga n'okuweereza ssente tuweereza Zubeda bali bakuddeko ne mutazeebaza sinze tajja kuba oyo era olunaku lwe balyankuula nsaba koolo Zubeda nabagwa onabagwa mulaavu kubanga lava entuufu erimu okuulibwa asikuulibwa otuuka ng'omusajja omulaba ali ku kisenge n'omuwa naye ng'agenda kuzza oyo mwoyo batankudde naye ono owakuganja ng'ondabeko sirina ssente kankuweereze transport abeereyo ekikulu n'abaana abamu bakigwana okimanyi nti kannaku zino kumulaba bawala beekwanira abasajja kaakati gwe woba weefudde musajja n'oyingira DM y'akasuku nemutandika weefudde musajja I love your stomach kati olina okutandika okutetenkanya ng'omusajja bw'atetenkanya nti weefudde omusajja olina olaba nti alya breakfast lindako topapa lindako bakukwane baddiya bagamba muluddewo lindako bakukwane buli lwopapa ne weesooka omusajja walayi weefudde musajja era bw'akuyisanga kyogamba kibi omukazi okukwana omusajja kibi nnyo oba weggyeko obuntu bwo ng'omukazi nedda nammwe muleke lwaki simu abakyala ewaffe ewaka nojja ewaffe no munyanjula kati lwaki onkwana naye nti omutima gumuluma afaala taggawalaba tuyogera at least kola obumasu obumulaga nti mutego obumasu ajjeeko ennyini akikwegambire naye gwe togendayo nga gwe tewemala mu bukyala bwo I think ekyo ekisinza oleeta obuzibu Zubeda bw'olaga ennyo omusajja desperate nti nkwetaaga nnyo agenda kukukozesa ate amala kudamping ate tulina gwogenda kunenya kuba gwe yeesibe ku musajja gwe yamwesooka gwe yamwetega gwe yamweseetinga kati mission ya boys dormitory eri ki twagala togetherness y'abasajja tubadde tubuliddwa ekintu ekitugattanga abaami abasajja nga mulimu abasajja bannaffe bafuna ekizibu nga teri amuyamba nguvudde ne ku kyokuyamba Zubeda okimanyi nti social media esobola okukuleetera okufuna depression nofa
kubanga otuka time byomu asabulago basajja bano basabulago abakazi ate bo akazi banyiga n'ogamba nzirewa eno bakukubi eri bakukuba ate abakazi nga bakuba kiyitirira ate mannamamali yonna tosobola kuwangula musango ku mukazi kali yo bezidemetro yazze twagala tuwulize sayidi y'omusajja wemajuliza muveeyo ne kyemuwulidde mugamba okusinziira ku kyetuwulidde kati mugenda standinga naye ne bwaba ali mu nsobi abali mu nsobi tetugenda standinga nabo tugenda mumutereeza naye tetwagala bano Kookie yakeera aguze emmotoka ye lwakuba bwina omwana mu Kookie otwale emmotoka ya Kookie by force yogera amazima tetwagala bano nti gundi suna azimbye kalinaye ate olwokuba azadde mu toyitayita mabbali edimansita njagala ekigambo tukyogere nga bwe kiri kaakati omusango omusookerako gwe gwani emisango mingi kasuku yagiina yaggulawo fayiro oba mulinawo ogwa junior ogwa family junior mulinawo junior eri ejja kusigala nga family eyo whether we want it or not eri family ye bali bantu be era ffe twamugamba tozza muliro ku family bambi ate nga kakkana kireke bali bantu bo kubanga mugenda ku miitinga ku mikolo ng'okwanjula kuziika biki era junior yasala omuliro tolina ogenda bulya junior ng'ayogera ku family ekintu ekibi yabikwasa Katonda mpaka bibiriggwa ate nga bijja kuggwa so gusi musango ina tatu eriko handi ekikulu Zubeda omanyi ati nange ngenda nenetegereza ebitankwatako tuli eno mu boys dormitory ate nga siraba ttatu eyo yadda eno gwe wayagadde Zubeda leka nyumye story yange ate omutima tebagutwala omutima Zubeda waki osala ekigambo nze ndi singo kanyumye ate tatuleka nyumizi anifa edda asi anifa oba nange oba Zubeda tunakola oba eggwesho bannange nzikiriza nkunnyonnyole mukama yampadde kumbuuza tatwetegeeza bwe nali mu first year awo endejje nayina omuntu gwe nali njagala nnyo tweyagala actually omwale yamenya omutima yanjigiriza Kampala kati namwagala nnyo ate naye naye yanjagala nnyo netweyagala era nali nsuubira actually na proposing no mu proposing nali redo muwasa edda nze nali nsazeewo dda myaka nga 6 nga nifuna oyagala kugenda mu marriage nali nfunye omuntu wange gwenjawo beera naye I think I was about 23-24 mfunye osetolinge ngamba ono ye muntu wange namutegedde ne mu proposingira nafuna no twali tusuubirayo n'omwana waffe kati ngeje nanjagala nnyo omwana namugamba omwana waffe tujja mutuuma ki ani naye ate yafuna miscarriage nali excited kasita namanya genda y'omwana era kyobula si kirungi nnyo kwanguwa mawulire n'ogakyamukiramu n'ogwogerako nakyogerako nnyo eri bakwano bange omukazi abazagera kunza omukazi oliba naye yali mulungi Zubeda ate nga mweyagala naye siriddamu kwagala mukazi mulungi nnyo bakazi abalungi musaala ba Zubeda nze nali neebaka Zubeda nga buli sawo gaba mututte anti lumu tuba tutambula ku kkubo musajja nayimirira n'amuwa emitwalo 5 nga weebali kunyirira ng'ate gwe okola ki nze nti ndi mufuno ofuuse bulaaza yagakwata ate agatugaana essente Zubeda ndi musiru nate nange kenyini bamusiru kubadde oli mugezi naye waliko mbazikwata yezikwata kati ate nga mukazi wange azeeyo ssente z'obwereere kati bwe yazikwata yazizaawa era yatugaba bebizi zino bazituwadde teyawaayo namba kuba yawaayo namba wakyandifuuse kirala kati ne muziye babiri lumu twagendako okumanya oli omukazi yali mulungi Zubeda twagenda mu dduuka nga ayagala kugula ssimu nannyini edduuka n'amulaba n'amwegomba oli waggwe nganze kwendi muwerekere bambi n'atuwa essimu ezo biri naye abagagga bamanyiira Zubeda emu n'agikuwa emu n'agisigaza yagambe emu giwe bulaza wo nze olwo ng'afudde bulaza abagagga balina akamanyiro bwe watuuka wali omunnyonnyodde nti bulaza ndaba gye twekwatanga namuyitanga na bebi namangu ago n'afuula bulaza Zubeda banaye abasajja mwagale ku bakazi nga mulinamu ku ssente nawulira bubi kyanuma naye nga zina jakukola essimu sisobola gizzayo bakubadde yabweki yabwereere yali S6 plus buno obweweta bweweti nga kapya kati era nga ne madamu ambuuza nagamba tuzizeeyo ali mu mutima yali nga yeyisaako mutima gugansaagala naye nga bannange kati hani ono yali mwana gwe wateekako
Mwateesa mwena tugende banteekeko tatu. Yali mwana. Ati nali excited nnyo nze Zubeda njagala nnyo abaana. Kati wagiraba towulira nnaku nga tetokyamuliira. Akinzijukiza nti waliwo omuntu eyanjagala. Naawe n'omwagala bya ddala. Bwe ndiba ntuuse okusetolinga nga nfunye omuntu gwe njagala. Webe making uncomfortable digijjako. Lwakuba nazo ziruma Zubeda. Kati olaba ttatu eyo yeruma. Lwenzukira obulumi namba nnyingi. Obulenzukira obulumi bwe baginteesaako. Bwe bunnemeso gijjako nkyagirowoozaako. Kati ali mu bufumbo bulala. Yafuna omusajja omugagga. Amujaamu. Saagala ate kujjonkera nnyo. Kubanga labayo. Zubeda tutayogera bwoti. Nze wayanjagalira ate nali bubi nnyo. Wali muto. 2016 yawo nali Zubeda singa wanako mu 2016 wali ojasseko ogwe wali. Nalinganga buno obwa bw'okukkuba buno. N'omwana w'abendi omusaasira. Kati gwakaabya abakazi. Bruno bannange. Naawe ndoozaddeyo n'ogaa nange nina eyankaabya nange kambakaabya. N'okusetolinga abaana batya. Maama gwe ne bwe tukuba katale. Babakazi tebakuvaako. Awo obulungi we buyambira. Wasooka n'obakola akantu kamu. Tuba tulyawo ne Shamim naye atusudde akatale ye mufumbo awoza mbu tukola mu ttawo. Lwaki mufumbo? Ate abagamba mwetunda. Mbusina twetunda ayagala tusula akatale. Ate amanya ageesibyeko. Tayagaliza. Yayongeramu ne guluneedi. Naye maami nga guluneedi sitera nnyo mulaba nammwe. Nange namulaba ne mukazi we naye maama. Ate atambula naye. Naye baŋŋambye mupya. Baŋŋambye mupya. In love kati. Omanyi bw'osisinkana omuntu gweyagala ebintu binyuma. In love ono omuwala omuddugavu oba oli omulala. Oli gwe yali naye mu kyaki gwe yatwala ewa Bugembe eyo mukyala we. Yoyo kati. Y'omu gwe yatwala ewa Bugembe gwe yaleeta n'eri ku pate. Yoyo. Muddugavu. Yoyo muwala. Baakamala naye ebbanga ki? Banga kati girina myezi ng'esatu. Tegunawera mwaka. Myezi ng'ebiri naye balina lava eri genuine. Mu myezi ebiri. Yebaawo yeba nzibu nnyo Bruno ey'emyezi ebiri. Buli omu abaabuuza ku munne walidde, wanywedde, bobo, dudu, tutu, daddy. Ebyo byonna. Kati balinde mbaweze omwaka. We can be sure. Abakazi nze mune Zubeda kizimanyi kyansobera wanza ayina ekizibu. Nze buli lwendaga omukazi lava. Atandika kavuyo. Atya. Kunkolako fujjo, kwepanka, kwespiina, kunjooga. Bruno naawe. Nze sikulimba Zubeda. Spiina kyeki? Okwejaka. Kwespiina. Ebigambo bijja. Miraba kukojjata okojja kakato. Nze njigira ku daddy wo okojja kagato yabinjigiriza. Era kite mumuleeta. Mwagala. Kagato. Bane tukusaba. Dormitory. Ajje. Kojja oyagenda kubeera nga ye overseer wa Federator. Yajja tutawaanya nnyo ffe n'abawulereza abakazi kuba jja tuvuma tufe. Director wa Federator. By the way bale bwogera kugenda muweereza invitation. Tukwetaaga muzeeyi. Jango ingire dometura kuba kishalome ekyo kitawanya nnyo muzeeyi waffe. Ne bamukwano wadde bevuma. Nekagato muleka mu boys dormitory tunafuna tunywera amazzi. Twetaaga omuntu omukambwe junior ne kagato babatuweere. Ojja n'ojonkera omusajja n'okiwulira. Naye muna atusobola. Sombale nkyagamba Zubeda. Nze ebintu munaye byansobera kulaba. Buli gwendaga omukazi laba. Naye sipiina. Katandika okwesipiina. Ate bulwembera bad boy. Bulwembera bad boy ne bangoba. Akugoberera akwagala nnyo lava emutta. Kyobola aba bad boys babeera n'abakazi. Osanga kasajja abalaganga ateeguya. Takuba simu tate omukazi ng'ayeeguya gayi. Bane basajja banange bajja ku. Obwo bw'ofaayo balowooza olimba. Ng'alabanga gwa alimba. Percentage esinga ey'abawala nga like 50% because waliwo bambi abakazi abali mature. The love you give her is what she gives back. Bali bangi kati nga bwendaba ajati Zubeda omwami we laavu gyamwa naye jazza tinga tebalina budde bwabuza nnyo naye mulimu abakazi abaagaana okukula babeera mu drama waabo abantu balina ebizibu kati nze ngana omwana ngomu wa scholarship abantu balina ebizibu temumanyi bizibu biri ku internet okwo abantu balina ebizibu abantu mubaveeko owange wali okola masajja abakazi wabivaako saakola ku bakazi masajja niba ne Zubeda ekintu ekyo mwakinsibako nange nakulabanga ng'oli ku posta nga gw'okuuta emibiri kankyereze omwami oyo nali mpushinga oyo wa supermania nze Zubeda bwe mba mpushinga bizinesi z'abantu eba yiyo ninjagala nsindike nga nze nkyagaze bafaani bange ate abannayuganda banayokola akalango munauganda n'agaana okukategeera kati namugamba omanyi
bw'oba olanga bino ebyokunaaza abakazi kambe nga nze akikola kalango kajja leeta attention ne traction kaali kalango etwaza na advert naye nga mu advert wamukuuta just byali byakushutinga kat yali nga ya sekendi nga 5 kat ne babugattagatta tewali nnyo kyaliwo nze nobadde manyi ofunira ddala appointment si kisoboka n'obakuuta ng'osasula ssente mmeka yinza kigundu saba okuuta omubiri gw'omuntu ssente nnyingi yinza kigundu eno Uganda abakazi tebakuuta mibiri baaguba nze kigundu so kati omukuuta olina okuba essaawa nga 5 olina okuba ng'olese ng'asasudde obukadde bwe nga 5 oba 4 awo nkikola n'omukuuta era omufunanga yawe olina obutaano ng'ayagala omukuuta omukuuta naye bano babaagala bya 3 5 4 teri gwe bagenda kukuuta kwa 5 just ako kaali kalango I wanted to do a viral advert and I was happy it came out viral so tokuuta tokola masaaji nidda Zubeda nze nga sino mbadde manyi ye side business ate side business zange nno ndala nnyo ndi mulimi oli mulimi era buli I think buli Friday nindako ewaffe natyoli side zeeyo kiwengeeyo ninayo zifaamu n'olima okwata enkumbi oba kati olima smart nindi supervisor chief farmer supervisor abaana baba bakola nga wendi tulima akataata wange yabitegeera ebintu bya agriculture yabikugukamu abinamu ne degree so anyamba nga yidinga mukama mulungi enaku zino oludde okubaako mu sikando z'abakazi oba weebuulirira otya sizibeeranga mu sikando mu abazintuggako ate abantu abamu jasi nakitegeera baba baagala kuyisaawo byabwe iripaza akiyita ffenna tubifiirwe by the way nga boogambye nti you want peace Zubedah the people who know my real image the real me be bantu abandi okumpi kati olaba edda kasuku yali asobola okumpisaamu eggaali naye kati keyammanya kasuku tasobola tutula live nanzijonkera kuba amanyi the real me kyekyo ekintu lwaki abantu beebuzanga lwaki isima defendinga nyonza omuntu bwantegeera amanyi ekituufu naga nedda kati nze nganze for example edda abantu baatugambanga nti edi muntu wambwa naye we namusemberera he's a different person it's not what I'm seeing era nze kyobola nkugambye nti oyo ye ku kyeyankolera kiri ekyabala abasajja nze naye tuli tuti olina ogufa mu federation nze akulira abayimbi b'emukono abayimbi b'emukono nze abakulira ebizibu babireetawo n'obitwalayo ewomukono nemitwalewa mukama wange so kati wafuna kasente olwakasente akayita lwaki abamu nga nabalabanako nga babakubidde amasimu ate banga tebaafuna sente za sako gyeziri zakwewola kati sako omanyi ngeri ezikola Zubeda gosomyeko za sako bateekamu sente ne weewola n'okozesa n'ozzaayo era nange natandika okusasula looni yange ya sako siza kutwala kulya agenda weezimbe ozze kuba n'abalala banno balina ozikozesa kati omuyimbi asobola okuzijjayo ng'agenda mu kivvulu basobola okuzijja kasobola ng'ozza obuzibu buli ku bantu abamu tebaagala kuzza baagala kumalawo kyobola abajjonkera edikeezo kuba akugamba genda oyingira essako bakuwe sente ozizze kati awo wali obuzibu bw'okuzza abantu tebaagala kuzza baagala batwale kyobola baye keezo mwatuma sente zamwe kyekyo ekizibu it's as simple as that take anti tabawadde ku connections tabawadde ku namba bwa simu ye connections yazijjawa totandika ebyo bintu banaye tuleke kujjonkera ate nnyo bantu owulira people work hard he's always around go to his home ask him kino wakikola ota ate naye awuliriza abantu sirina mulundi gwe nali mbuuzizza manager wa edio yo better alina kyenjagala n'atandagirirako kati for example gwe batwala YouTube channel yange nakwatagananga ne better oyo ne baniisi bonna banyambe nedda because abimanyi kitegeeza they are willing to help people who reach out to them obuzibu bwa buli mu industry yaffe is ego bandaba batya nga nkwebuuzaako Zubeda Zubeda mwebuuzaako nammwe banamule mwagifunye muntu amanyi Zubeda akikuba tetagala kwebuuza ku Zubeda n'abeereyo n'atuula eyo n'agamba balina ettima baganye tubuulira nalaba n'abantu olulwi nga bagamba kati ebya copyright mwabivaako naye ate obuzibu obuli bannamawulire bagenda ku federation eyo copyright mwagivaako mbu mwadda mu jam anti labayo obuzibu obuli ku bannamawulire bagenda ku federation obumanyi batuuka eyo manyi ebibuzo bye babuuza pulezidenti w'abayimbi Nyamutola ali ati
twakulabyeko mu kifaananyi kakati naye gw'obuuzizza ekyo yagenda kujja kunyamutola akubulire copyright by'omubuuza byakuddamu tulanso mbuze Eddie mwakomawo ne copyright akubulire step amateeka g'ensi abantu abamanyi ebintu by'amateeka tebagayisa mu lunaku lumu there is a law reform oba law reform biki something like waliwo egundi etuula n'esoma amateeka nga maze ova eri mu gundi ne bamala ne bagazaayo banate it's a back and forth until they come up etteeka ne balyoka balita siri ya lunaku lumu ate etteeka lya copyright liri very sensitive nnyo olina omanya ensolooza olina omanya engabo ogigaba otya ayina hiiti yalina osinga ofuna ssente si bya kyenkanyi making sure nti n'omuntu alina hiiti aganyiddwa mu luyimba lwa hiiti lwalina so it's something government kyetasobola kujja n'ekiyisa mu lunaku they have to set the right systems kikole kireme kufuuka ate enkya mumaze okuyisa etteeka lya copyright ate abantu bemuliisiriza bagaye nedda tebikola so kati muli bagomo nti copyright mujja gifuna it's a process and tujja gifuna because we reached the parliament ne batebulinga the bill banga mwagerako ne omukulembeze n'agyogerako yajogirako n'agamba like baagala kuzimba studios all over the country bagenda zimba buli region baagala ebeeremu ne studio ne music school kenza ali mu kukola lwakuba abantu tebabiraba okola kuba abantu tebabitegeera kati n'ekirala kyenjaga bagamba buli association mu region nga western region kati nga naffe abayimbi b'emikono tulina office yaffe abayimbi baki b'emikono tulina office yaffe esasula federation egisasula yagiguliramu ebintu ab'eggulu balina office era federation yagikola abe kwegamba byonna Eddie abadde nga bibakole mu regime ya Eddie alina ebyuma bye baleeta ebyokuhayaringa events nga events house ebyuma stage mataala bigenda babyaffe bya federation ng'omuyimbi asobola byewola ku ssente entono najja n'akola show n'amala n'abizaayo n'abantu abalala osobola byewola ssente zisigale nga ziddamu sako z'abayimbi so omusajja akola oba takola akola jasibe tebabyogerako n'amawulire mulekerawo okugenda ku federation netubuuza laavu nyamutola ali atya Lema ali atya mumubuuze ebibuuzo birimu amagezi abannyonnyole bandikwadde nno obwa PR ku federation netubeera nga ebibuuzo tubisoya ggwe netujja okwebuuzisa akati gundi ali atoka atombuuza bya kisiru oze kumbuuza nga Bruno ke oba nga PR wa federation kuba olayiko ojja basobola bambi olaba ennaku zino weekyawamu Zubedah abantu baali bantabukidde weekyawamu w'emirembe Zubedah olina okuba nga baliri pazo n'ogwamu eddalu abantu batandika okutya wagwira ddala eddalu kati oba liri pazo yakwonoonye anti lipazo yanga tokkirizanga mujjonkezi kujjonkera bwakujjonkera mujjonkere era guno omwaka woneyambalira nange nja kukwambala wagwa eddalu kati nagwa eddalu Zubedah wava ku nsi Shalom naye yaŋŋambye tutabuke ne Kasuku yaŋŋaye tutabuke abantu olina balaga nti oli mulalu Zubedah buli osirika ennyo kati nze kugaye nasirika nnyo Zubedah abantu bampisaamu eggaali kati olunaku nasinga oviirako olw'omuwala oli yayangambye munabba ssente simanya twabba ssente konze kugamba amuyitirizza ate kati era awo tewavaako bulungi naku zino zendaba ovuddeko zino omwaka guno wazze nga oli bulala olugira bwe bati ng'okola live olugira bati ng'owandiikayo ku Twitter ng'oteeka ku Facebook nze ng'oli mukambwe nnyo anti abantu nakizuula nti bano abantu betukolera omanyi babbuli wabeerako mu ssomero Zubedah nga mulimu ekiwala ekitiisatiisa abantu omanyi medicine y'aba abantu bakuba olwina ino omukuba oluya atukanaga Zubedah nno si mwangu kamwesonyiwe naye buli wakuba oluyi n'odduka ebedimansa n'olopa n'okaaba agenda n'enkyakukaabya naye leka kuba oluyi naawe omuwe okyegera nze katwala mukwano gwange yanjigiza akantu ako edda twali mu university mukwano gwange oli mulwanyi oli omwana simulanko nga alina olutalo lwe bali bumusinzeeko tuba tuli bukufuka waliwo omuyimbi gwesijamenya linnya wakabi munene ajja tugamba muveeyo nfuke mukwano gwange yali amusi namugala tuveeyo nfuke ngaani namukuba oli mukwano gwange namuddiza ne bawunsa namuteekamu tteke alo okuva olwo omuyimbi n'amanya nti kati nnoono buli wasanga mukwano gwange tasobola mwerabira amumanyi so kati bino ebyamamazi boy wabiteeka eri n'ogamba nnene ensi siya nina gwe nakigamba nti eno ensi si ya mirembe onkolera live ku makya n'ogikola mu ttubu olweggulo nange nenkusabula
ate no ba mukamba nnyo noyongerako ne ba boys ate bwe mulina akantu ako ke mwayiga nobeera wano nga gwe noleeta ne babeera wano bangi bwe bati tusabula omulundi ogwo sikwongera gwakubiri bakulaka ku ttaka nenkulekera bafaani bakuyuzeeyuze sibaana olinga kasuka omuvume ekyomukazi n'ekyomusajja nekiggwa omulundi ogwo nasirikajjo Zubeda abantu nga bampisiza gaali bantu nga bankozeemu miimu kakati no Bruno sijja kubeera gwewaleeta n'ekirowoozo ndowooza mumaze okwekyawa nogaana endowooza tukole boys dormitory liri pazo oyo twali wano nimbagamba naye mmwe tukole boys dormitory tugendagenda ku trip ne maaso kaawo ku Valentine twagala teekayo conference ey'abasajja teri kugenda mu Valentine tugenda kukola conference abasajja bonna tugenda kutuula ku Serena ate ebirabo byemulina ow'abakazi Serena ebagituma tujja funa hoteri endala Serena waliyo Geoffrey Lutalo twagala tutule twebuuze tukonsultinge olwo abalina ow'ebirabo bamala bbiwa ne balyoka bajja mu conference ya tonyumya Valentine nga tulina conference ya boys dormitory habaaji olunaku lwa Valentine twalusazeemu boys dormitory yasazizaamu olunaku lwa Valentine terukyaliwo lwaki tugenda batwebuusa ng'abasajja kwebuusa kiki faamu tukoze tutya business tugaseko tutya family twagadde tutya abaana baffe ebintu ebityo sikutumalira budde mu bimuli roses simanya biki tugenda bera oli ekyo kintu abasajja bayita budde amaka n'oyitirira oli ekyo kintu abasajja bawoza nti men's conference boys dormitory egireeta twafunye ne sponsor tulina omugagga waffe amuyita Amini omugagga waffe Amini mugagga wa puzzle yamuleeta yatugambye agenda tuteeramu akasente mu conference ya Valentine ate kati conference etaga ki pangisa venue butebe entertainment weetuli waliwo puzzle waliwo nze n'abayimbi abalala bajoyiniza sona benda ajja kuba ebinyanyanyanya twogere ebizibu byaffe ng'abasajja ate conference egwa ssaawa 6 gwa kiro emisana conference ekiro mu Digido banadda ddi eka bamami ku Valentine mwebake temutusuubira okudda eka boys dormitory tugenda Zanzibar waliyo conference ku Valentine men's conference nga November tugenda Zanzibar weereza omwami wo ajje atwegatteko tugende era mujjukize sasula trip ye Zanzibar ya boys ya mmeka kena simu ya mukadde 5 kubanga Zanzibar omumanyi kitegeeza omusajja omukazi alina omusajja omwava abireke amusasulira ng'ani asasulira omusajja agenda Zubeda tonnaba gwa mulaavu kubulabo ngambe tonnasasula renti tonnaba kusasula ku renti tonnaba gwa mulaavu abawala bagudde mulaavu bajja kunywa basasudde renti baguze engatto baguze ebintu baby boo ojja genda mu conference Zanzibar ku sente ze ogenda zimusevingirako sente zo but obeera ompeereza update you record them whatever they are saying bad about women Zubeda omusajja mumulekanga agende ku vacation tokuba nnyo simu tomubuuzabuuza kati embeera eri etya ataayaye kyetugenda okubakolera basajja bammwe tugenda bamiitingisa abantu eri bamiitinge basocializinge bantu ki beera open Bruno beera open bagenda meeting abantu ki Zanzibar nze nkimanyi kati gwagala tutwala omusenyu ku biiki bagala tutwala omusenyu ku biiki omusenyu gyeguli Zubeda takategedde si kategedde kekale lwaki oyagala tutwala omusenyu ku biiki tukwate bakazi baffe tugende nabo eri abakazi musenyu yaffe musenyu tagenda kati omusenyu aguleke wano abeere nago simulaba ng'azunga wamma abasajja bagala ojoyininga strip ye Zanzibar boys dormitory tugenda batubabuulira ssente bw'oziteeka balina okuba ne air ticket ensula kulya naye okulya musobo gatta essowaani abakazi temukkirizibwa okujjako abagala otuwerekerako browam mukkirizibwa otuwerekerako naye olina okuba nga oli singo wegala oberekera abasajja b'abendi nina kyendowoozezaako awo nenseka kiki mwatabuka ennaku zino mukola sirisaamu abula koko kanima mu byonna ako sinnaba yagenze nakitegeera Zubeda oba nina nsonyi ako sinaba kagezaako akaabasatu it is okay men to go out and have fun
lwakuba nti lubeerera abasajja mwe mubeera mwekka munyumya nnyo ebibozi by'ekisiru temwewa magezi mubeera mu bibozi gwe todda waka nga bukyali gonoosiba pampa todda waka nga bukyali omukazi oba omwonoona agenda kozesa ebintu naye ffe kyokka ate bwe tubeera nga tutudde wamu twebuulirira musajja twatula ne mutabani waffe ne tumugamba famire togiddiza ebyo si byamagezi bingi nyo ebyamagezi bye twogera kale tubaleetedde president Shalom ajja kuba president omwana yagenda tukubya kiboko naye otiitiira mangu gwe naawe bandikujje eyo entebe eyogerwako Zubeda Junior nga bamutaddeko wumani MP anti okwo kujjonkera okwo ne bateekako MP waffe atuuse sister Junior ayina emmotoka enyirira ng'obudde MP to B tugenda noonya akalulu ka Junior wabula kino njagala nti bagambe owa kamera njagala nfokasinga ku bulire omuntu yenna ajja okwesimba ku MP waffe taamale Junior senior kati yafuuse senior Kampala Central ojja kuwulira akalulu tugenda kuba akalulu otye n'okutya ajja Kampala Central taamale agenda kuwangula eyo gye bayita landslide victory agenda kuwangula nga tewali namweyimiridde iwewo buyibuta akulukutewo tugenda kulona abanne temunkubya miggo Shalom lwaki tewagenze kuweero si oba bifo ebirala eyo entebe ekubye emibana Zubeda Shalom mumubuulirireko Shalom muleke yajja ku side eri abasajja nze ndi ku bakazi ffenna tugenda mwesimbako naawe Zubeda ngenda beeyawulako totawaana tugenda mwesimbako ate mwe mugenda onnoonya akatugenda genda eri okufuna baana baveeko abaana bali bannyonnyola nti bazadde bamwe beepampalika ensonga lwaki temubalabawo kati musazewo tukubya kibooko bye muli tunyumyako abaana muli Shalom twagala otuwa ensonga 5 lwaki okoze erinnya abaana osobola bafunira scholarships tebajja kukulemerera Shalom ayina omuze naye MP tunamusobola mulabe bwafaana akubye ekijampa MP wala kijale abaana ensi ekuvumya tokogga akyabigula nobigula yaliko kati ensi ekuvuma bwotyo n'obanga okyalinamu amaanyi agabigula omulaba oyo essaawa eno tikitooko ye akubanga basambi bale kwewa ssanyu bambi essanyu erino ate kati abantu ababeera mu happiness mwewadde essanyu tiimu yammwe twagezaako abakazi tebaatuwa ssanyu kati katulyetemubavaako ate tusobola bavaako abo bantu baffe babanyiizizza batya nga nze bwe nabaga siva ku musajja bantu baffe lwakubanga ekiriwo ekiti Zubeda abakazi abalungi tebakyalabika abalungi baveeko balina amaka gye balimu kyokka waliwo abasajja ababakuba ate tebavaayo waliwo abasajja abakudde abakazi abalungi mu maka gaabwe ate tebabayisa bulungi bongerako bongezi bakyala balala mutuwe ku balungi mubate tulieno mubate abaana babendi mubatuweereze tulinonya bakazi tumugiwa obudde mugenda babe mpakula abakazi egyo gyemiggo ge masasi naye nga kyenjagala mu boys dormitory omulamu ogenda osookera ddala nina making sure kuba kati tulinamu abafumbo tulinamu kasuku Shalom ntambi naye ali awo ntambi alina omuntu afumba ewaka atalina afumba wakanyaze kasuku nze yabiŋŋamba ntambi alina afumba naye sayima mumuleke tajja kunyumiramu naye mumugatte ne kasuku ono balina engeri gye bakuzeekuzeemu bonna agenda ba PR wa boys dormitory PR abantu bajja mmuwa bulungi serious gundi sayima atyamu mukazi we gundi yetumwadde ekya director dadiwo kagatto ne Zanzibar tumwambaze ku bupale obumpi dadiwo bannange nja kufa buvesti twaga tumaze buvesti mumwega lubindi yeetale nyabo yemmanye gwanga lyabavuddeko kati mukola bye mwagala tugenda fulumya ne zi t-shirt boys dormitory abasajja kweyagala tulina okweyagala twebuuse ate si kwonoona bambi totya kuweereza musajja mu boys si byakwonona happiness abasajja bamme olumu beetaaga okugenda bafunemu ku happiness ne bannaabwe bawulireko ku bintu ebiri development olumu n'ebintu ebyessanyu just omanyi happiness okusinga omusajja atayaye nga tomanyi gyatayayiza wali ku dormitory ng'ali ku live omulabako ogambe wuuyo mulaba oteekeko buteesi live omumonitoringe ffe tumakinga sure nti oluva mu dormitory atuuka eka kati gwe kakutandolera obutakyamaka ng'ova nawe mubeera strict muli balungi nnyo so far
Boys Dormitory egenda soka Zanzibar. Tugenda Zanzibar. Valentine. Tugenda kola conference. Nze ngenda okutimba conference yammwe. Ekyo kiwedde. Nze ngenda okubakalaba w'omukolo. Era kukalabalaba era n'okutimba. Abakazi bakkirizibwa okubaayo. Goweka. Bajja kwasa ebyama byaffe. Tugenda kukkirizayo abakazi nera ne bannamale tujja yita basajja. Mujja kuta ebyama byaffe. Kubanga njagala abasajja bayimire bajjonkere. Kiki olifata weerabidde? Baatule. Conference maika mwagiteesa dda kuba ntambi yagyogerako. N'agamba mbu abakazi abasajja kati nga kasuku bwajja kubeera yatule teri ku recordinga teri ki ababuuli ebimbadde temumanyi. Simon muleka yatule. Zubeda manyi obulumi obuli ku mitima gy'abasajja. Bungi kati nga Simon twala kyamutukako ku birthday. Ekyo kibi naawe ekyo kirungi. Kazi yavaayo n'aleeta keeki. Maama abaana akkirizibwa ova mu galale. Ng'ate ani amugyeyo anti? Yejjeeyo kali. Mukikkiriza Boys Dormitory. Naye nga tojjonkera. Tojjonkera kyeki? Okuyomba nojja ng'oyomba onafuya. Yajja mulaavu. Oyo yakkirizibwa. Lwakuba wewajjayo tolemerayo nnyo. Tolemerayo nnyo. Givaayo omulundi gumuddeyo. Naye amateeka nga mangi. Tunagasobola. Faayo omulundi gumuddeyo. Abasajja munabakwatako tunaba tukyasobola. Naye nammwe bakyala baffe mbadde nsaba nga mutukolera surprise. Oba oyagala gifiriminga oba giteeka mu lujjudde mukola ku bintu ebinenenene. Abaayi mwe mukola biriwa? Ndeetera akamotoka abange nga gwe bwe wagireetawa bakuwa bimuli ompa bimuli nkuwa bimuli okitegedde bwompa nika nkuwa bokisa. Can't you go an extra mile? Bwompa sokisi nange nkuwa sokisi. Abasajja no baspendinga ku birthday fe juice waliwo mukyali waffe baspendinga mu byakisiru n'agamba banno mugenda omutegekere mulye emmere bannange be balidde okutta obukadde nga bubiri abantu babulidde mu mmere. Tulina kyali waffe bamuweereza budget ya $2,000,000 bu birthday n'asasula. Ani? Nalwo kyali waffe yakola birthday ya $2,000,000 ya mukazi we. $2,000,000. Ng'akozeemu nti anti kyenjagala kyonna. Naye nadda kuwamba nemukuba oluyi mu nsikya. Lwaki? Musiru. Atya? $2,000,000. Gaali gabadde ki? Wali oyagala amugambe amwemeka? Ani n'omukazi gwe twakolera birthday takyali naye. Bibaawo. Ani ndowooza ebyo biba bye biriyo. Nze kyova olaba. Nange kyova olaba. Twagulira omukazi ekitanda. Waliwo kyali waffe yagulira omukazi ekitanda 6x6 ne TV ennene flat screen. Enkeera twamusangako nga waliwo omulenzi omulala yeebase ku buliri bwaffe alaba TV yaffe. Abaayi. Ne ŋŋamba kalyowa jjayo TV yaffe. Ne mujjayo TV? Ne tugitwala. Ate kitanda? Nakyo ne tukipangula baasigala ku kapeti. Ffe tugule ekitanda mwe mwebakeko. Mu biki makati? Yeyo Boys Dormitory tugenda kima ebintu byaffe. Emmotoka emusangamu omulala. Nga avuga emmotoka yaffe. Parking awo. Tuwe emmotoka yaffe. Kakali yawe eziri tugenda zireeta abasajja batikke ebintu byabwe. Bannange. Abakazi nno tuddeyo ku ground kati ate tulabe bwe tusimba emirandira. Yoyo Bruno Zanzibar November bagenda kuba baba wa Valentine. Zubeda yatimba. Nze ntimba. Bagenda kuba baba wa date eya November. N'omuwendo gwa center ayagala okubeera ate n'abantu mubeere serious abantu. Sajja baagala okugenda okuwumula. Sajja balina stress. Badde waka nga abakazi batungubadde ng'ebindaazi. Ate nga akasente akakola akawaayo ewaka naye nga talina mirembe. So kati ka November kajja bakolera. Badde mu December bakole Christmas nga beetegekera Valentine. Tamulinaako nyambala oba byonna mujja kujja mu biweeyo. Tugenda kwambala November ali kumpi abantu mbawo. November tugenda kubeera mu beach way bimanyi ebyeyo. Mutamukaluya mbeera muntu agende ka beach way yake. Ebya go in February men's conference tugenda kuteesa ku dress code. Just be gentle. Be gentle, be smart. All black. Yes. Man kozeka all black. By the all black. Kati atotubulidde. Obulaba events organizer omulungi. Kiwedde. Ebyo byenjagali wali ebyonoonese. Siva. Okay, so ndowooza ne bwe tubasiibulira awo bagenda kubeera ng'ate batuulamu era meeting egenda mu maaso wano n'abantu bali serious. Balina taabamiruka. Twagala Shalom atubulire lwaki ayagala okwesiima President Museveni. Bannange muleke neyereka kuba muteeteeze Bruno. Shalom agenda tukubya. Mugume buli kimu kijjirako n'empeera. Maasawo Zubeda ndabye kibooko. Ate empitirivu. Ndi muzira kuba Shalom ate Shalom ajjonkera kuba Shalom mulabe nga yeesimbeko agenda okujjonkera. Ate niso sibe ttaayi wamulabire ng'omuntu yenna yalina kye yeetegekera.
So musibe bulungi mweraba katumala kamalo mumpe mu dakiika nga 2 nnyo mu dormitory eyo njitulemu dakiika nga 2 abalezi ba dormitory obalabye